tugende. Je bali ate. Lwaki kote berinde ncha nga tenze wendi. Sebo bali eno batudde makaba agafudde gaabwe. Bayite. Mwenna. Yo. Bonna bali eyo. Kika kiramba kati. Yitabano. Abekika bonna je bali eyo batudde. Lawyer bayita abetaaga. Mbetaagamu. Yoni yakikoze. Tuntangu bagwama lawyer namugambye buli kimu. Namunyonyodde maleso wamaje omulamuzi asembayo mwagala kunsiba. Mumanyi. Ono. Amanyi mulaba abantu ne mumanyoma ndozoloza yakulira wano. Nedda kabalete lipato goge. Yoyo afuuse nattabula kuva bwe yazza amakaga ngonna gaweddewo. Why are you shouting? Bibi abawedde. Yoyo. Ono munene asembi. Lwaki wangambidde ntebe mulimba nam. Tayina kyamanyi kyali. Tayina kyamanyi. Yoyo wamaje. Lwaki why? Why? This woman came to me and told me everything. You want to chase her out to the house here? Excuse me, who are you? Huh? What did you say you are? Mbuhaloya. Mbu? Tomyeka kasa. Mbu. Ono nawe wekisiru yasomerawo obwaloya. Kitonsa. Tolaba bantu. Mumanyira banne omulaba bulabi. Sadda monsonge mu mundi gumu. Gola bento okene kitanya. Ijero ya wango bada akola ki? Oh, Hana, it's okay. Bampa katele kamba. Gwe kitonsa todamu kumanyira. Ebyo naba mwoleko kati neiba otodamu kumsamaaso. Gokole kintu A minute time. Ne mukoti babyogera. Ere nyini byogera. Gola boy yawambya amakaga. Tasalikako musale. Tayogera, takola kibantisiza mbuwamaje. Simanya mulamuzi asembe mbuye yalayiza president. Yalayiza president nojja makaga abaana abo notandika bamala kemya bwoti. Wano mu Uganda bamanyi abantu abalayiza president bali aba. Kuliko is right honorable Owinidolo. Lieutenant Francis Bakari Baker oyali gunagambye we Bungereza. Kuliko nze nali wansi wa katuuti. Era obutasoma. Zubeda bakyakulimba ebyo byekisiru nawe okkiriza. Oba alimba. Oneka bamukime nga tetuna malasala musango. Anti ayogera nnyo. Kano tuso kugezi. Omanyi tutwaga No. Let him talk to me. Give me the phone, I talk to him. Ate yo wamalinda kongera kuddi. Bwe kitosha tudamu kumanyira. Todamu kumanya tomanyi. Olaba bukulu. Lwaki mugoba omukazi mu nnyumba? Njagala mubule nga njagala ekintu kimu. Gwe nawe na mupaki. Nje bityo mufulume. Babuuza bano mubiri abantu mwenna mwemuki mubeera mu mulumo bbiri. Yo mumuyita mutyo. Maama waabwe Nazaala. Nyazalawo. Kuva katika that is Beditico divorce 102B. Ogwo musango. No, muko bwennyini bujja mmukwata. Nazaala omulambo. Gwenja musibe emyaka gyatamanyi na kumanya. Aida disorderly. Yawambya amaka ekikulu kyenjagala afulume. Gwe omanyi bwe nasoma amateeka. Gwe wagenda kwa kwero diyo. Olekana nnyo. Oyagenda kwa kwero diyo yo. Tula wabuwayu. Ntula wano mwene nyumba eddako wano. Mugula omuzigo gwe gwange. Twawumula buwummuzi. Guno tewabagambye bano. Nti ekijja ki. Kyenyaga tugende ne mu kkooti. Njagala batwala mu kkooti. Ate kkooti yakinganze Chief Justice of Uganda, Stroke the Parliament of Uganda, next to National Theatre. Ntuse nga togamba. Ono yagenda kwero diyo. Yetusomera amateeka. Yakola journalism. Nakunyonyodde bintu nene nawe olinga atabimanyi. Oyina obujuka twagala bujulizi. Bakwatidde nga bakufulumya ennyumba. We want to estimate the obvious cost. Yazze buzina yayingiza nangatto. Oyo batuse ne muwala oyo. Mukawe je myaka 5. Kuyingiza nga tomunyumba taliyo. Tebanyeze. Olwatuuka bati yasula. Teyasula. Buli wajja wati emisinde gibeera wano waka. Olwo ennyini yasooka okudduka emisinde. Kati baataddeko n'atuma bano ababiri. Ne batandika okuntiisatiisa. Nga wali ow'amagye simanya ye mulamuzi w'ekutiko yalayiza Museveni. Okutiko wakyo saagala kudda mukiwulira. Yalayiza pulezidenti n'amala omukyala yennyini mutabeeramu nnyo mu ggwanga. Abeerawa? Bwabeera bweru wanajjawo buzi. Wano ndowooza tugenze bweru. Kati ne mbuuza wano yazze kukola ki? Wano tumulumbye bweru. Excuse me. What? I have your papers and know who you are. Because you get a new, you're shouting. I don't even understand what you're about. Tell me you're bulungi. Shouting. To know who you are.
You are making noise. I have to read my book. Empapula zaje nakezo twache kusoma. Tuze kusala musango kono kiveewo. Ono mulamuzi. Empapula zizili. Yeye bimogera ko biliwa. Musango kyo guliwano. Wakola ki? Bakuvunana ki? Sirina musango bambanana. Katoche muvunana omuntu alina musango. Muvunana musango. Musango ki? Omavunana musango. Aha mugogere. Tewayo cha Morini. Namo chanzeka. Dinde. Wanganda musango kugoba mu nyumba. Kale mulimu n'okwocha. Wayecha. Nze namuteka ku kando nayo likado yagireeta kitonsa. Era kitonsa yakwata. Kati omuntu yafa. Yo mwala ayimiridde go mulabo yo mwala ayinza okubanga moche. Emulimba namu. Nsene badde manya kasonga katono kakuza kuyingira mu nyumba yo. Kati bizi. Mwala ayina emizimu yayina emizimu. Wayecha mizimu. Kati tenkamye. Kakati ani yalabanga ayocha. Ani yaliwo ng'omujulizi. Ani yaliwo ng'omujulizi. Okujulira. Okwocha. You know we must magistrate everything in court and publicly Puerto Rico. Atati tugenda tumanyira na lusungulu lwa kisirusiru. Gwe ono mugambe. Teka betu bya. Ono mugambe yagenda okusoma nga fetwa asoma dda. Ebintu byenjogerako bya dda. Aleman bya dda. Kati ko sikuliko. Gogobayo ki? Bako kisachi. What do you busy bako kisachi? Ona bene kisiru bye kugamba. Ono na munnyonnyodde tuludde okukola. Wama bako kisachi. Buza yanjo cha. Oyo nja musiba. Bakubuza kibuzo da. Please, you are making too much noise. You're wasting time. Can you tell me what your point is? Mumbulire kichimwagala ki. Kiche kikulese busebo. Ati kati loya wange yabadde ngamba. Gundi. Customer wange yange nyonyodde. Nakugambira ozungu toje lutegera lwadda. Kati mwe mwizo baba manyikira yanti. Aloza semanyi kwogera. Daba. Ate omanyira tosana kusala olaba amasago gakulamya kusala wosalawo nti mama waveewo kitonsanye nakusibira sirika gwe nayo tuba twogera kitonsanye nakusibira nnyoko gwali manya kyo olimpa lwaki oli gwe bayo kya wali lwaki obiyingira muga kushigo bayo kya bamale kwocha noli busanga gwe nayo kya ina bujulizi kiri na mocha no busho omuntu alina bujulizi n'abatika amatama alinga kudde mu njuki nga tebanalisibanja soka diba kubireri Siza wano. Urugo mutisa mu manyi zubere mu manyi. Ona ine balwa ya chairman wako. Siti siwatisi walwa kwa mwangamye mbusimanya namaje simanya biki. Eyo kisisiru bya mmwe. Kiri bwe kiti. Excuse me. Katono nnyo. If you don't have much to say, what I don't know. Mulabikanga abatategeera bulungi. Kola bodi. Can you please tawulirira wala. Omanyi bana batu bati befula basirusiru. Abawumba tutu abatategeera. Kamunnyonnyolenga muli nani. Gwe mama bana batu bati basirusiru. Wamala azima kama kaina azima Nagama mujemole zentalena nzendiroya Siko ngame nno oliroya Sikubuliza alinga tudde nakubuza oliroya nongamba oliroya nze anefana nabaloya nze nalikoloye wafe mujyalo ulaba diroya Jebele kitonza twalude kitonza twongerede ddala okwawula family yetu tukyakwata jana nakuyese Jebele ntegatonza Linda kugwa abantu bafa kwa wosanga musajja gagenda kotuka Hatia musansa wo kunkulumu yakabaka awongo yingire ntebe ndo yawo otegeddewa kubiwologomaawo otegeddewa kubiwologomaawo nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiwo awo kubiwologomaawo ku nte yefooti awo awo otegeddewo bulungi nnyo awo ng'oyingira bw'otimbalala road awo wanoge busege ekibuye simba basi z'abaganda ntegeddewo bulungi nfunawo awo kati abadde akutukidde kuwerokaamu kutuka ki ababa ntemumanyi ddagala temukyalya byennyanja mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata eggi ly'ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola carbon dioxide ow'ettabu oba olina omwana alina nabbuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga njibanyi
ate mnayize wabwe tezibiika naye nga olaba gyekyo abantu kutamanya ddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama n'onywako n'owona obulwadde bantu kutamanya ddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Chitonsas. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada chikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeza nti Chitonsas bakoze ki? Bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajao, ko jao, baba wo, mama wo mwana, jajao, jajao, yenda go wachao. Nti munange. Aba Chitonsa bataddeyo. Era munango ngambe, sheyalingira mugambe tosuwa, kantokalabanga ko. Tomera watima. Kojja wajjajja wasenga awo mu anko wo. Mutegeeze ko ati gambe muganda wa nnyoko. Aberenga akola ki? Nga subscribe. Okitegedde ka notification ako kakuyamba ko kutegeera nti buli lwa Monday sawa mwenda kitundu tuteekayo, buli lwokutaano sawa mwenda kitundu ne tuteekayo, n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate Monday mwenda kitundu, lwakusatu ate anytime mwenda kitundu, Friday mwenda kitundu. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Chitonsas is alive and kicking. Thank you for coming.